bayina layini yaabwe Museveni yagibuuka kakati kyekibanyizizza. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics and of course Half Cloud. Sheikh Muzata omanyi Sheikh Muzata simanyi wabeera mukwano gwo oba wa mukisa yagamba akolera office emu ya Katonda. Ebigambo byayogedde sisobola kwongerako kyange sirina musango kama tereyo Sheikh ayogera ebigambo bye bibyo. Twabeera mu bulamu obuzibu ennyo, omusajja n'ava from nowhere n'akwata ekintu n'aga nti amaze okwetegereza ekizibu kya Afirika, bakulembeze balwa mu bukulembeze, ne tugaa nti aha ne tunyeenya emitwe. Amaze okwegendereza abakulembeze kubeera nga babbi, ne tugaa nti alhamdulillah 35 years. Kaya bakulimba nti be bagenda okujja n'ebinene ennyo. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Bye bino bye mbagamba ng'owulira simana awulidde kati Smart tumukunde, Henry tumukunde, mbuna ayagala kujja kuba president. Abasiraamu muzuukuke, obwo bubadi bazannya buzannyi bubadi bwabwe. Smart tumukunde tinyefunza nono omulala simanya eyesimbawo okuli eyali prime minister Mbabazi, abo nate babalimba batabani ba Mzee Museveni. Bino bintu babala bubazi nga bagati genda otawanyemu wali kale ne babeera nga ddala genuinely baagala okujja naye be babadde mu kintu kyabwe agenda yaabwe bagirina mu myaka gyabwe nga tebagenda kusaasira ku musiraamu, tebagenda kwagala busiraamu, era bakitulaze 35 years tebaagala busiraamu. Kaakati baawukanidde mu kantu katono ne babeera obwo busungu bwe bubatawanya. Tolowooza nti balina kye baagala okukola ku ggwanga. Kiki batafunye? Abo bonna ani atalina ddundiro, atalina faamu ani? Bonna ani atasula walungi mu nnyumba kololo? Ani atalina palace villa? Kati kiki banoonya? Eno ensi yatandise ddyo baluma. Agenda yaabwe yali yeemu, era bwe kuba kutawanya abasiraamu n'abo bajja tutawanya, naye abo balina busungu kubanga Mzee Museveni yagaanye okuta ekintu n'agaana okukwasa omuntu yenna mu queue. Balina layini yaabwe Museveni yagibuuka kakati kyekibanyizizza bajja eno batemututawanya mugende. Oli yasooka gamba tumukunde njagala kujja Kampala, gaali biganya ati kati ayagala bwa president temutusumbuwa abasiraamu temukkirizo batawanya, ffe tulina obbabuulira ekyo kola abantu babi. Ndowooza muwulidde ebigambo bya Sheikh. Ate nyinza kwongerako ki? Naye eyo ndowooza ye osobola okuba nga naawe olina endowooza eyiyo ey'enjawulo, because nze nja bagamba ebiseera ebisinga lwabeerawo okukyusakyusa mu gavumenti, era ababadde mu gavumenti be bakyuka ne bakola bwe bati. Kizibu nnyo okuva ebweru n'oyingira buyingizi kintu kizibu nnyo okuva ebweru. Era olaba katugamba Bobi Wine naye era omulaba naye era mu gavumenti eno kuba MOP katoso agamba nti nno lwakuba kizibu okuva eri Trump yekka ye yakikolako, simanyi mulala ayinza kikola tomanya. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics and of course Half Cloud. We out.